Yayingira tugamba akuba hip hop ogenda omusanga eri ng'ali mu bamisa akyatagala. Okwa style kikati. Yenzo siliko genre. Naingira music nga nkuba rap. A pistol. I do rap music. Naye nsobola okukuba kyonna kyonna kye njagadde. Ekikusanzeewo ky'okuba. Oba ky'oyagadde. Ekyo mukikola lwa business, mukikola lwa kunoonya kikola, lwaki mukikola? Nze nganze omuntu omu nkikola olw'obutabeera na limit. I want to see myself in a big picture. Njagala okweraba mu kifaananyi ekinene. Kati we neerimitinga nti nze nja kukuba rap yekka. Mba neerimitinze. So nga tosanga nandibadde nsobola okukuba n'ebika ebirala n'engoma eŋŋanda n'amadinda n'ekirala. Naye nga rap music akyakola amakulu wano mu ggwanga akula? Akola bulungi, mwetulife. We are doing good. Era wotandikira okubeera ng'omuvaamu. Simuvuddemu nti sikuba rap. Wabula mukola mu styles ez'enjawulo. I'm being versatile in different styles. Okwata rap n'ogiwe good feeling nemuzanyisa mu bintu eby'enjawulo. N'asobola okubuna n'atuuka wona n'atabe neme kubeera just a rapper wabula mbeere muyimbi. Nina kintu kye baŋŋamba kye njagala okubuuza kuba ggwe oli muyimbi. Omuyimbi akula n'abawagizi bo basitole ya music esigala abawagizi ne bamuleka. Okula n'abawagizi bo oba kiddemu ekyo. Omuyimbi kati Fik Fameica watandika about 7 years ago. Nkuze n'abawagizi bange. Kati abapisto booli nabo? N'abapya. Buli luyimba lw'okuba lulina omuwagizi gwe luleeta. Ng'ate takugobera n'agamba omwana we bulijjo mulabulabi naye yankubidde kano akayimba. So audience egenda yeeyongera. Oba ekyo waliwo abayimba ng'eyaabwe egendeeko. Bwe tugenda tukula preferences zitandika okukyuka kati essaawa zino onyimba z'olumbe lw'obwavu zitandika okunkolera kubanga buba bunnuma. Kakati how do you go about okusobola okumakinga ne omuwagizi gw'okuze naye byayagala noono omupya gw'ofunye? Abange bali mu generation yemu. Waliwo abayimbidde ebyasa. Kati yasobola okubona bakyasobola okubanga baagala byerimu. It's the same generation. Kiyinza kinakutwalira bbanga ki kati okuswitchinga n'ogamba after emyaka nga 10 oyingira emyaka nga 15 biba bikyuseemu abantu balina okukyuka n'ekiriwo bali mu kugoba abasajja ku bawala baabwe. Naye kati nze mba nayimbira omwana wange wa mwaka gumu kati nakajayina emyaka 7. Saba akwatagana n'aliwo kati ow'18 ow'20 n'owa3. It's the same generation. Biki ebisinga okusanyusa ku Fik Fameica gw'olaba kati? Fik Fameica gwendaba kati alina n'ebirevu sewo bya kamera. Bya kamera. Welcome to the family. Ffe tuli eno tweyagala. Wetuva kugenda kubuulira privileges. Alina ebirevu. Ali responsible, akeera, ayagala nnyo omulimu gwe. Naddala ffe abakola guno wano wozze wano. There is time we twakuteeka bakita kikaliriro. Which I think it is about age. N'okufokasinga ku kintu kyonna. Olabayo omuyimbi nga muto ng'ayagala okufaanana mu Fik Fameica w'emyaka 3 katoli mu kamera bigambo ki by'oyinza omugamba? Fik Fameica w'emyaka 3 emabega ng'ayinza n'okwebaka nga yatuyise. Fik Fameica emyaka 3 emabega naye ng'ate yali mubi. Anti gwe ngamba. N'osanga omuyimbi nga waali awo omaye omuntu abafuna fame bingi ebitambulira ku maye atanafuna linnya yalinenyenza munne. Kituufu. Tumanyi kye kiteegisa kutuuka ku kkubo ng'abantu 10 buli omu akuliko. Kati olina mmala funa linnya wooli bw'ojja omanya fukundi erinnya. Naye kati n'osanga ng'omuyimbi ekyakifunye n'olaba nga kati kitandise omudrivinga ng'abiyiseemu okutuuka eno Fik Fameica kati gwenfunye ku ssaawa 2 n'eddakiika 19. Kitegeeza nti okedde mu kaliisoliiso ekinyonyi wazukusa saa 12. Ontegeera bulungi. Bigambo ki by'oyinza okugamba omuyimbi nga tomugambidde mu kamera? Ebigambo bye nnyinza omugamba nti waali si we wasinga saakole nnyo abeere wasinga. Bw'obanga oba alinamu akanyanya obanga alinamu akasente katini waliwo ate babilioniya ng'ate nabo bakeera obanga bali responsible. So
totambulira waggulu kulinnya ku bantu. Humble yourself, okole ogende wasinga. Yeah. Tugenda maliriza bwe tuti where you see yourself this year, because in a show it is part of last year. Yeah. Tuli mu accomplishing what happened last year. Show je tuli neno. Where you see yourself this year, then tudemu tuyita abantu mu show. To accomplishinga bituyisemu mwaka oguwedde n'okutandika omupya bulungi. That's the goal. Where I see myself this year, ebintu nze nno byenkola mwaka bibeera bingi. Okay. Era ndaba nga ngenda kumera ebiwawaatiro si mbubi. Ngenda kubuuka. Ogendeko kewala. Ngenda kubuuka. That's good. Yeah. Okay. Nyongera okuyita abawagizi bange mwenna abali ku BBS. Mbayita ennaku z'omwezi nga 26 Friday ejja tugenda kubeera Lugogo Cricket Oval. Fik Fameica King Kong live in the city. Come witness. Mujje mwerabireko. Tugenda zanyamuko no firimu bino biralamu. Birala ddala. Era mbayita mujje mu bungi, mujje tunyumirwe, mujje tweyagale. Kale Fik Fameica fresh boy gwe tubadde naye